kumbe mbega yamugwako nga yagala amunyweze. Lwaki ologa abantu bambega bakwata abakyamu kati mbega bana abakazi bawulire ng'onguli yerijja ku musawo muganda wente yatandika butandisi okuva mbanafaba Nat Film Production ate nga batuletedde firimu yaffe yino gitandise era nga tugenda maaso nayo. King Derek Minister Film Production in cooperation with the Nat Film Production batuletedde firimu yaffe etandise era nga tugenda maaso. Kakati mu kutandika waliwo amawulire agagenda maaso n'okusomwa naye nga basoose na mitwe emikulu agali emitwe emikulu egiri mu mawulire. Tugenda maaso mpolampola ekyatandika butandise. Amawulire basoose kwogera ku byami yawutulwa ekyatandika butandise. Tukyali ku mitwe emikulu egy'amawulire. Efirimu yaffe nga bwetandika nga ne bino biri mu mawulire ge tutandise mu firimu eno. Omukulembeze nga bw'ayogera ku kittabantu era nga ekittabantu kiri mu nsi naye nga n'omukulembeze alina engeri gy'ayogera ku kittabantu era ki kye balina okukola okulabika niki bamalawo ekittabantu. Kyobe Edward ku screen kwalinnya ekyatandika butandise. Mawulire mitwe emikulu bannansi bekozemu omulimu okulaba nga balwanyisa wabula ebiseera ebisinga ebintu bibaawo naye ng'oluusi babaawo ensibuko oba ekyo ekibireeta okubaawo naye ng'ate bo bannansi oluusi baba beekalakaasa naye nga tebamanyi kituufu kye balina okukola okulabika ne bamalawo ebiba bigenda mu maaso. Oluusi olumu obutemu obukolebwa buba politiko. Tugenda maaso tuli mu Nsyala Studios ekyatandika butandisi katono nnyo. Amawulire bagenda ogasoma bulambalamba. Mu kino poliisi yalwana bwezingirire okubaako ate omusamize gwekwata era nga bagamba ni omusamize ono omanyi mulimu abasamira amayembe oluusi amayembe agamu ganywa abantu nga bagasalira bantu. Ekyatandika butandisi firimu eno era wamawulire atutegeeza omusasi waffe kategeeza oba katulaga ebisingawo engeri poliisi gyekoze mu bwezizingirire okwata omusamize oyo. Awo firimu eba etandise bulambalamba. Amawulire gano ye firimu yaffe etandika tugenda maaso. King Derek ye edita firimu eno ate nga Netsi Ariana costume designer. Ekyatandika butandise era nga tugenda maaso. Ayman Medi muziki composer ekyali ntandikwa. Kale nno ku byonna ebigenda maaso okutemula kw'abaana b'obuwala buli omu akwogerako bubwe. Ayman Medi ne King Derek be ba screen player. Tulengera omusirikale ono omuwala ono wa poliisi era ng'alimbega mulungi nnyo. Kale ng'agamba naye kennyini yasematuka kufa n'abasirikale bennyini mugezaako okunoonyereza ekittabantu ate nabo oluusi kitwaliramu obulamu bwabwe. King Derek ye yayiya olugero lwa firimu eno ekyatandika butandise era nga tugenda maaso. Ekyatandika ye kyannyonnyola engeri omusamize gye yali atutte obulamu bwe ngweneyo abantu babasuula. King Derek ye executive producer wa firimu. Nedda nakwata omusawo Muganda yino. Ekyatandika butandisi. Ku byonna ebyogero ebigenda maaso yembega agamba ni yafuna musawo Muganda era nga yalabika amayembe ge nti agasaddaakira abantu. Wabiki efirimu yaffe etandika butandisi. Ayman Medi visual effects ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda maaso. Wabula kye yagwako kyali kizibu nnyo. Yali agezaako kwata omusawo agamba okuba nyale kalinga asaddaaka abantu mu kifo ky'embuzi oba ente oba endiga naye omusawo kye yamukola kyali kizibu. Ekyatuukawo kye kino kye tulaba. Ekyatandika butandisi yali musirikale abasawo tebateekeka ndalesiti. Yagezaako kwata omusawo w'amayembe amuteeka ndalesiti. Ebintu tebyali birungi. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso.
ekyali ntandikwa. Omusawo ono yali mulogo nnyo eyatuukanga n'okuba ng'aloga amazzi ate abantu gye bakima amazzi agababeezaawo. Kale nno omuntu aloga ekiro oyinza omuyita omusezi naye n'omuntu aloga emisana beba ate abalogo bali bawulira ku ngwe. Jajja zibikira ensolo kabava ennyonta ye lwaki tobalwaza talina ssaala nnungi emuvaamu. Ali wano buli kimu ekyo kyasiikuuka langi gy'alina yey'embugo n'obulovu bwonna bwaba maswabba. Kumbe embega yamugwako ng'ayagala amunyweze. Lwaki ologa abantu? Lwaki ologa abantu? Bambega bakwata abakyamu kati mbega bano abakazi bawulire eŋŋoŋŋuli yeerijja ku musawo muganda. Onzanyisa okimanyi nti amayembe gali pulezenti. Lwaki otuloga? Nja kukuba ejjembe. Yamukuba ejjembe oddanga munonzanyirako. Saagala kunzanyisa nzonyanyisa ontegeera bulungi. Omanyi gye nva ggwe ye. Ekyatandika poliisi namunagaani yiyo. Firimu yino gye tutandise bagiyita ekittabakazi. Kino kitwala nsikya. Ono agamba omutwe ogwe tegulimu. Ekittabakazi ye firimu etandika era nga tugenda maaso. Kale nno omusirikale ono eyali agezaako okulabika ndi abaako kyakola okuyimiriza omulogo ono. Abalogo be byabwe biba bya mpewo. Biba bya malogo gennyini mayembe gakuba kiboko nga togalaba. Kale nno yamuleka amuyisiza bubi. Waliwo asena amazzi yali pasita nonye mazzi ga mukisa kuba Katonda yabawa ebitonde ebimu ng'abantu bano balina okuba ne babikozesa. Ne tujja tudda maka agamu waliwo ali mu byokulya. Efirimu yaffe eno ekyatandika butandisi. Kati amaka ge tuzzeemu waliwo omukyala agenda maaso akomplaining ng'omukozi aliira bweru. Kwini ngo baŋŋamba ndirenga wabweru. Firimu yatendekebwa King Derek. Tugenda maaso. Kali ng'amuyita ng'amugamba jangu ono awusigaalo. Kyokka y'omu yagamba toliira mu nju ate mbulira kabalaza kati mbadde siriridde ku madaala. Kati omulogo ono buli wayingira ku luzzi abantu baddukayo. Firimu bagiyita ekittabakazi. Waliwo agamba ndi bajja twala emitwe gy'abalogwe tegulimu. N'atandika okuloga. Kale nno jajja tabaala nga nantabadde tebakyatabaala basuna engwala jajja. Jajja wagamba amayembe agange ge wampa ge makambwe. Jajja njagala okaza ensolo zino jajja batwala amazzi tebakasasula jajja abantu bonna njagala olwazi. Njagala balwala essumama bayirindi beetakule nga badduka babe nga bamera enkobogozi batazaalibwa nazo ab'ebitege bibamere bakutula amagulu basuule ku accident. Jajja oba owulidde essaala eno kwata amazzi gano gonna gafuule gafuuka ekizibu kibeere ekitambiro ky'emizimu gyokka. Emizimu gikuŋŋaanirenga wano jajja buli asena ku mazzi gano nga tannagatuusa waka muzibe eddooka oli oba mutegule mugyeko ensingo jajja. Jajja owulidde jajja. Abantu abamu mu nsi baba basaba ssaala mbi ze basabira bannaabwe. Twadde erudda tonnamalawo mmere. Emmere wagitwala otwala mmere nga tosobola kugimalawo. Lwaki ozanyisa emmere? Omanyi ssente mmeka emmere zeegula? Banange mmere nze mbadde nzikuse mukozi toyonoona mmere. Mmere si gwagigula nyagisala ku musaala. Katuddako ew'omusumba gwe twalabyakima amazzi erudda era ng'amazzi ago bw'agafunayo ku luzzi agasabira n'agafuula ag'omukisa n'agawa abantu ba Yesu ne baganywa. Efirimu yaffe eno ekyatandika butandisi. Kati omusumba eno engeri gy'asumba endiga leero yasuze mu kyaki agenda okudda engulu. Katonda w'omuggulu ekyatandika butandisi ye King Derek original names akwerezanga Reverend Bairo Musumba Bairo. Kyalo nali mu kuyonsa yali mukyala muzadde
agende maaso n'okwetegereza ezzadde lye. Kaana kange akalungi. So okudda kusaidiyo omusumba okudda kwengulu Yesu Kristo yasuze ku kituuto eky'ekyaki ye musumba Bayiro. Efirimu yaffe nekyatandika butandise era nga tugenda mu maaso kyava akwata Bayibuli ye agezeeko okulabika ni asoma ezimu ku nnyiriri ezizaamu amaanyi waba nange dimoni zazze dayimoni bannange omanyi dayimoni sebo nazo tezikyatya kyaki bwe mukowoolera bajje basabe nazo zijjiramu okukudaala. Owooza dayimoni tajja kuyingira kifo kitukuvu kyekola yeweeka ku mugongo gwa muntu ono yenna neyingira. Ali ku ssimu nakazadde. Waliwo ambipinze ye nakazadde. Kakirabika taata w'omwana yakubye. Nk'endala yagala kwogera naawe bebi naati kanjogere naye munnange tulabe kyana kikyali kiwere. Taata w'omwana ono yaani agezaako okwogera naye kati tudde wa musumba aba ali awo yaddawo ne yeebaka ne waba wamugwako kiki Queen kye kyatuuseewo lwaki towazze eyeewaka okusinga okusula ku kituuti. Munnange bizibu ebya Mukama. Omanyi obuweereza Mukama ayinza okussa ku kigezo ate ng'olina okuweereza essaawa 2 mu nnya munnange. Kakati tuba tugenda mu maaso Mukama Katonda ayogera naffe essaawa yonna ate Katonda omewaka aba tayagala kwogererayo gwe ate lwaki ono yandisuze mu kyaki ngoyini tugendera ku mateeka ga Katonda ngoyini osula mu kyaki ge mateeka gagamba ngoyini munaye tulina okuleka ntusumba abantu nedda wateekeddwa okubaawo ekikyamu ne famire yo otyayo musumba wakoze eki famire wako otyayo ngoyini ani mbadde mu kusiiba kati mba nina okusiiba bwe mba nsiiba eka siddayo woddayo eka ng'oli mu kisiibo bayinza okukukako okukuba namunjoloba kati okwewala okukuba namunjoloba oba olina kusula n'okukituuti ate bw'oba oli mu kusiiba Katonda aba alina byakwagaza era oba ogeza kulongoosa mwoyo gwo. By the way eddagala ery'omwoyo erisooka kusiiba era buli wonsiiba bw'oti Katonda akunaazaako ebibi byo bye bawakola katuddako ew'omulogo ono oba yaddayo ekyatandika butandisi omulogo ngenda kulya sebona omulogo alya n'abantu dammulira mu Musa kati asooka n'akuleeta mu ssabo lye n'akkubira ensaasi n'ovaamu emputtu mulimu emirambo egisigalamu emizimu oba omizimu ogugenda gugirekamu obugere kati ne gukyalaala kati asooka n'agobamu omuzimu bannange emizimu gyo gyabulada yenaga ebintu 10 ogenda okwetegereza kana akazimu katabuse akazimu katabuka gasiya bulodo bastard tojja kundya guvuma n'okuvuma omulambo ojja kukagu sagala kumanyera. You know God, you pray, you fast, you pray for people, but still your family remain. Ono yamugamba ne wankubadde osiiba oba osaba n'osabira n'abantu abalala naye era famire yo tekijijja mu kifo ekisooka okulabika nti obeera nayo. Take care of him. Omanyi waga Katonda yamba abeeyambye bw'onodda buli kimu n'okirekera Katonda yaba akikola ebiseera ebisinga oyinza okufundikira ng'olemeddwa kubanga ne famire kintu kikulu kyolina okuleka nyowa obudde ebintu by'okuweereza kino Katonda baako obudde bw'omuwa ate obudde obulala obuwa abafamire. N'agamba nti kati wetwogerera kati okusulaako wano mukazi wayinza okuba nga ali waka n'obeeraliikirivu nga kyalimu lwaki wandikutte ekkubo okulabika ni obusula eno kati okuddewo omulogo nja kukulya ne bw'oneekalakaasa koyogere ennimi ze mmanyi ne ze simanyi ngenda kulya
ndeka Kakkana. yaleese omulambo guyomba ekitegeeza teri mulimu guli mwangu n'abasezi basanga obuzibu waliwo emirambo nga gyamputu nga girina embazuulu nkoye kakolereza essaala ngenda kukolereza essanja nkutereka akabaani naye bw'otaagende mu ntamu male n'okukugira obutungulu bwange yaleese omulambo gwekanamye tompugumya Even it's not like netudda mu kyaki omanyi bagamba amagezi muliro bwe gakuggwako ne wamulirwana oganonayo you're not fine with your family. ono yamugamba ateekeddwa okuba ne waliwo ekizibu okusinziira nga bwe nkulaba oyinza otuuka ewaka ku kituuti ne weezizika bayibuli oba olina obuzibu ne famire omusumba nga toyagala kwogera noono nno naye muweereza Wrong. obuweereza si kintu kyangu That you're praying for the people you're fasting. omuntu okugamba mbu simanyi osabira abantu simanyi oli mu kusiiba nga kyekikusuza wano awo oba olimba Wife and I'm fasting. And you ndi mu kusiiba You're fasting, you cannot. nanti oba osiba tosobola kubeera ng'obeera eka and you engaged. Didn't you marry? temwafumbiriganwa omuntu ne woba osiiba tekigaana genda mu maaso mu kikolwa eky'obufumbo ate ng'osiiba One. eyasiibye omutuufu mutoyina kulya mmere yonna wadde ogenda mu kikolwa eky'omukwano Not being after counseling. nedda The Holy Spirit is telling me naga kigamba back home. If genda eka something wrong, onaabeko bwe waba ng'olina kye wakoze n'abasumba muba bantu musobya ekyokubeera omusumba tekikufuula mutuukirivu genda ewaka osinkane mukyala wa musumba yaani twadde eka eri nakazadde maama Can't you? mami tosobola kulinda kikyo ngamba ekyo kitalinda olaba ndi ku ssimu ojja ojagala lulinga obwoya bwa kapa What do you want? oyagala kiye What? I just wanted to tell you that. mbala nyagamba ningenda boyfriend wange we are going to kanyuga enkonyogo Boy, agenda boyfriend kanyuga nkonyogo that's thinking about boyfriend. kweni ukyayogera ku boyfriend bulijjo olina boyfriend Maybe she. bwe wali ojja okola wano nga tewatugamba nti okola naye mbwe olina boyfriend nanti luli nali sinasiba nviiri nga sifuna mulenzi naye namufuna leeta along amaze okusiba enviiri How old are you now? olina emyaka emeka Grown from my home. nina 16 kitundu Above 18? Yeah. ko kalaba kakulu nze golaba mpita 16 nene 19 njiweza nako na bukonyi How long have you taken him? banga kiri omaze ng'olina omulenzi My mom. I have. nze tolina maama wange tombuuza ebyo kakozi kekyangidde ku mukama waako kaagala kgenda kulaba boyfriend Pastor Judy, tugende mu maaso I will go and see my wife, but that is in the evening after. kadi yagamba ni omukazi ajja kgenda amulabe naye olweggulo si kati Counseling, there will be a lot of issues. a lot of issues when you use. waliwo ensonga nyingi ezeetakule kandi azirongoosa Issues. ate ng'alina abantu bangi abokansolinga No, bantu bangi abamulinze God is going to solve those issues. How will he solve the issues without explaining your issues to him? Yes. n'agamba ni katonda ensonga ezo ajja zigonjoola kono ndi anaazigonjoola atya nga togenda maaso nakuzimubuulira yitawo pasita atabukidde omusumba Deceiving yourself that fasting, Pastor Judy, owooza fasting kusiiba yitawo eri fasting, this thing of genda osiiba onoosiiba olulala n'amugja mu nneema pasita ajja pasita munne mu nneema tuddako ew'omulogo eyaleese omulambo gw'okulya naye nga gukyagaanya ogenda mu sepiki gwaziza obutungulu n'ennyaanya guli mu kuyomba togeza n'oleeta enku ze sijja kuyingira sepiki kabulaŋŋane ngeni ngenda kubugumya akaliro okawulira manyira ate nze gwolaba nafa tibbi ogeza n'ondya nja kulya obe ng'oli mu tibbi naye obeera walwala sumama nga yakutta nja kwokya ennyama tebaamu bulwadde wulire tabu wulire ekizibu tonyenyeza saagala tonyenyeza
akantu nga katabusi akantu ngambye ki efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso alo kakogere ennimi kazikyusa kaka zikyusa kazikyusa kakyusa ennimi. By the way, Pastor, I was here, you know. We have kakati ono yagenza okujja wa pasita ng'alina kyagala omubuulira. for lead. So I was here to know whether we are going to preach because we need some money. Will you manage? kakati babadde balina akasente ke baagala akatonotono Because mu kintu ky'okgenda okubuulira ekigambo kya Katonda muba mwetaagamu akasente. fine. You're not fine. I'm not. manyi waliwo ababuulira enjiri okwetooloola kakati baba beetaagamu akasente kuba n'omulokola aba muntu ne we bambala tesobola kulabika ni yeetikka nga tanywedde ku mazzi. obuweereza ssebo busaanamu okuba nga ate olina engeri gy'okola ki gy'okikwasaganyamu. Go and not. How they are dressed? kati ogenda okudde wannakazadde ali mu kuyomba n'awusigaalo awusigaalo alina okgenda okulaba omulenzi we era ng'akimanyi kirina okubaawo. I brought you here to work n'amugamba nakuleeta okole else. tewali kirala kyolina kugenderako. You bringing me here to work nze ekyokundeeta okukola wano saali musibe maama mean I'm in the share. tekitegeeza nti ndi mukomera. Not a if you're going to work here, bw'oba ogenda kukola wano give you my rules very clearly. njagala nkuwa ebigambo byange bulungi obikitegeera. Rules. Yes, I accept. And so now, But wakkiriza amateeka kwe nagakkiriza. mommy, what is that? I have 23 hours here. So Only you are 1 my- hour. nkola essaawa 23 wano essaawa emu nennema ogenda okuwa mulenzi wange guno bannaye kukola nabaki come back. kali yamugaba oba ogenda kulaba mulenzi todda. My boyfriend can. maama nyabo olowooza okola wano mba musibe sirina byensobola kulabirira n'omulenzi wange asobola okundabirira n'obusa ne bato bumpa buleke ne kazinyuuka omugongo kagenzi zanya n'abaana b'ennaku zino. Manage. Will we do it? Will we manage? Where will you get money for conference? Are you going to preach? Are you? tebamanye kasente ka conference kagenda kuvaawa waliwo aweetaaga essente. The way I'm looking at you. tokimanyi ni bintu bingi ebikutunuulidde obuvunaanyizibwa bungi pasito ono obumutunuulidde egenda maaso. I will be there with you. Amen. If it's not because of you, I wouldn't come. What? n'agamba n'ebigambo byo bibadde by'amaanyi era birimu obubaka bwa Katonda era singa tabadde gwe sandisobodde kono ndi togamba nze People of God. gamba Katonda ndi atusobozesezza oba oli awo n'okujja wano Katonda yayogera. But you know, What is it now? after the conference, After the conference. I will take you to Kenya. To Kenya to do what? There is another conference. kati pasito ogenda okwetegereza conference eri bw'enaggwa ey'abantu abangi ate waliwo conference endala. tuddako ewa Natsariana Ndyose nenkulaba agenda maaso engeri tabuseko jangu. kati omukyalo ono yagudde ku kizibu yabadde alina suspect poliisi naye ina suspect beetya kyobala poliisi bwe beegenda okwata omuntu esooka kubuuza bwobanga gwakubye essimu ng'oyagala buyambi baba baagala ne bamanya nti suspect gwe bagenda okufuna. neba ng'emuzi yagenze yakutewa amayembe yamubba ejjembe kambwe naye bakamukataba kati wuno yakadde engulu. sisaana nze ngende ng'akatego mbe ng'akola kijjukira aba ayagala ye detective ono ntuuke ng'agamba nande ebintu by'okubega ebiseera ebisinga kitegeeza kuwaayo bulamu bwo biba byakwewaayo ng'enkoko emira ensanafu. ati wanakwana njagala olabe And you come. onojja kati ogenda okudda ewa musumba. Katonda yagamba nsumbe endiga That's what naye n'omuntu ate endiga zino ziba bantu ba wansi kati omuntu wa wansi nina omufaako omuntu wa wansi on'omusumba njagala omuntu wa wansi mu conference.
kyobulaba amakyakya agamu kuba kunona neema ate amala ne kuba kunonayo birala nemusumba ekyo nga kinaaba kifaanana bulala kubanga ate nze olede nina asumba omuntu nina nsumba this is essaala ya katonda ate yakkiriza buli kimu gomanye ekiri mu mutima bayibuli eri eri mabega kati balina kye bazizzaawo maaso musumba nga yakireese waliwo olugero lw'abaganda olugamba nti namunswa agema ku nswa ze ate no n'abasumba nabo basaasira baba bantu kubanga oyinza okusumba b'osumba ng'ate banyirira nnyo n'okusinga mukazi we weeka kyova olaba kyenkuutira abakyala ab'ewaka bannange mugezeeko nnyo okunyirira n'okutuukana n'omutindo abasajja bajja balekawo kuba gye banoonyeza muwogo wabaayo ebinyirira bingi efirimu yaffe egenda maaso ono ayagala kusala muntu alemye nja kusala newanakolera jakundya newanakolera jaku kali wano kayomba akalambo kayomba kaganya ogenda muntamu nja nokukya musagwe nja kuyiwa amafuta mu matunzi tugenda maaso kati omulogo yakola ensobi ono gwe yasala yali kakati yagenze guyasaze yali musawo ndooza wa misambwa nnyo ate omusawo w'emisambwa n'ow'amayembe ndooza amaanyi buli omu abaako waakoma njagala olabe kati kamugamba nze gwe wasaze siri muntu nze gwe wasaze siri mwangu tojja kunsobola ngwini ojja kigwako ojja kigwako saagala era ekyo kyoliko manya nze tolina gyontwala newoona okola otya bagenda kufuna tombikula ate noonya kunfuyisa mpewo kavuma n'okuvuma yakasaze naye katabusi saddaaka ze zino zebagamba ezidduze eno saddaaka edduze sirikako kayogerera mu fast forward kalinga kyalaani omutwe yagugjeeko kwogerera mu kiduwuduwudu efirimu egenda mu maaso kakani notwadde wa musumba jukira bagambye mbu ayinayo ki kansolingi naye musumba obwavu nga bundiko kyogamba leero nze obwavu babuntondera ku musumba naye obwavu nga bunnuma nnyo kwini ki ekyabadde obwavu bumuluma mbu tamanyi engeri yakwetaasa bwavu tunuulira njagala olabe sooka olindeko twetaaga okuwandiika mulimu abantu amu beokwatako okusabira nga bookya kati musajja wattu n'agamba yafunye ekizibu kye yafunye omwana ow'obuwala abadde amulabirira takyalabikako esimu ne bwazikuba tekwata kyokka waali ali mu mbeera mbi yeetaaga obuyambi tamanyi muwala we gyali kati azze akole ki musumba amusabire kati musumba mu kumusabira yatandika okulaba ebintu ebimu bino bye tulaba waliwo abantu abaali baweereddwa akasente era nga babatumye omuntu akasente nga bakalide bali wano bagenda maaso n'okwebuuza kye bazzaako bino byonna byonna musumba abiraba waliwo abantu katonda be yateekako amafuta oba bwe yawa ekitone ekyokulaba ate erudde ey'omwoyo
tugenda mu maaso malero nzanyiga tugenda mwe temunda muzannyo mwalidde esente z'omusajja ale mulwala mulobe luzannyo muli katalenga yechobe Edward musanga wali tumu original names maluko musajja ajja tubanja tulina muntu osogera tugenda tunoonye gwe tufuna yenna omuntu yeesamaza muga atambulira mu kafunda efirimu eno oba ogiraba erina ekyokuyiga kyekuwa baagala muntu aliwo ebadde sente bafune omuntu zibuja esente baazitutte era baazidde nti bannafuna muntu bali basatu tubikola n'eki kati bagala bagenda kukola batyo kulekani bafuna omuntu gwe banaatwalayo eri oyo yabatumye omuntu sagala efirimu yaffe egenda mu maaso ewunyo teri agenda kunyinga leero wanero bujuzi kyoli efirimu yaffe egenda mu maaso leero ekyo nyakikola n'ebizipa bulijjo sagala bulungi leero ine okutuka tukigalo waleero batugende bakiki tugende bagenda maaso beewera nkolokooto atugende kwa omulimu gulina okuggwa kaabe lubaale kaabe katonda omulimu gulina okuggwa nga bakumamu mu motoka baagala bagende bafune omuntu gwe baabatumye baleme kulya sente za musajja za bwereere tebaagala kulya za maanya nakumaliriza tugenda mu maaso ne firimu kati eno emmotoka gye batambuliramu ojja kwesanga abantu ngaana babawa obusente butono nnyo naye ne bakola omulimu nga gutwala bulamu bwa muntu era ne batalowooza nti obulamu bw'omuntu sibubaako sipeeya sibusobola kudda nga bakwata kubo bagende banoonye gye bakolera omulimu gwabwe efirimu yaffe egenda mu maaso era nga twagala tumanye ludda gye biggwera kakati baba batambula balina omwana gwe balaba atambula kwe kuyimirira erudda atambula asamaala bano abaakava mu kyalo ekyannamukaaka bw'atandika okutambulira ku luguudo lwa kolansi yalabanga ebyo byonna biweddeyo kati baamuyita langi ke kaviri ke kasoose okusiba yenna ali wano yeewojjolanga kiwojjolo nedda nze ngenda wali eri jja tukutwaleko nedda bannange nja kuwula ekyalo ekiri ku ono jangu tukutwale totambula nedda male nyakutambula jangu tukutwale nedda kantambule saala yakuntwala katajja gyangana okuntwalako sembera nkubuulire sembera nkubuulire efirimu egenda mu maaso togenda sokolindeko ate olina omuntu gompananidde ono naafuluma omuwala ne bamukwata abawala mulekerawo okusamaala baagala nnyo batwalako era bammotoka za bbeeyi neekuula emmotoka neekuula muwala nemwongerayo laba ekyali mmotoka sajja li akakwata ensingo si bwe bubeera chicken headed katwe kazanya kabeera nga akali mu erubaalo kano kajja kukola ne oba nkatuge nkasiise kwendo kasirisa baagala kalamu efirimu egenda maaso baagala kalamu efirimu egenda maaso ono n'akanyiga mulimu gwe gwakuyoola bano bakiwamba bakazi emirimu gyabwe giba gyakuyoola waliwo eyamuwe bawadde sente bali basatu nakanyiga n'akanyiga sajja balina olwobulaba bwatunula alinga gulasi opa wuuyo n'akanyiga akanyigidde wansi awo bali ku mulimu emirimu gy'obutemu tegisomerera era tebabaako bagusabira bbaluwa muntu yeekanga bwekanzinga omutima alina mubi byebintu pasita byeyalaba olwo omwana gwayogerako gwakubira essimu nga takwata tamanyi gyali yawambiddwa buwambibwa efirimu egenda maaso I see her being thrown without her head. n'agenda maaso n'alaga alaba bulungi buli kimu
Mwala abadde ayambadde katopu sikaati enzirugavu n'akasawo akaddugavu. Engeri gy'atwaliddwamu ayinza okuba omuwala gw'oyogerako muwalawo yatwaliddwa bano bakibba bantu. Ne bagenda maaso n'okusaba kubanga obuyinza bwonna newankubadde abawambye be bali abawambye abakyamu, naye ebikyamu byonna bisobola ogenda minnya lya Mukama Katonda. Tombulira naawe musumba, olaba otya gwe bawambye ng'otuddeawo okugjako obubbi obukujjudde twala eri. Yazze anoonya mirembe yekyanze wuli atambula ng'alinnye emmanda. Tuddako wa detective Nats Ariana. Njagala tugende ffenna leero. Ebiseera ebisinga abantu bagenda maaso n'okulaba ebintu ne babirowooleza kubanga buli ekikyamu ekibaawo abantu balowooza nti bunafu bwa gavumenti era buli omu abaga gavumenti eremereddwa wano. Wabula ye embega alaba ndi ebintu ebimu abantu ababikola oluusi tebabeera na mu gavumenti kubanga ono omusawo yamukubye ejjembe. Kati omuntu ngo bamutwala batya bamuteekinga batya nda arrest ayita munne bagende bamukwatireko. Omusajja yakyusizza ejjembe n'ali mukuba. Serious naawe. Ekintu kino kyetaaga okukolebwako mu bwangu. Tontwala mu mayembe. Nze nagamba ndi mubabbi bangwala. Ababbi b'amayembe kasita ogambe yabadde n'ensaasa. I don't deal with the calabash. Tunolera. Detective ono akoze atya ensonga eno giggusa. Omusawo omulubu gwe banoonya wuuno asaddako abantu. Ojja kungwako. Tojja kunsobola. Ono omugenzi alinga yamira ekyalaani. Muzibu nnyo amala okulya asamba masambe. Naye ggwe najjayo ekikola ekirala nja kuloga tonzanyisa nze siri mwangu. Ngeni nze mwana w'ekibi, nze gw'oyita omwana w'ekibi. Kummanyiira nno gwe bumanyiizi. Kano nkakoledde kimu nkusalidde magezi ki kano? Nkasalidde magezi ki kano? Efirimu egenda maaso. Agenda okulya kamunguluzi amukutte amagulu gasanyaladde omulambo guganya okugulya. Awulira n'amanya agasituka tegakyaliwo. Sakengala amagulu. Oba nkuleetedde mayembe kyaga n'akusobola. Nyakasala kumba omugenzi ali eri aseka. Ojja kunsaba eyo oli kunsaaga. Oyagala kunaka. Osalani ekimironko ogende ng'oseka. Yakali ebudde ekimironko. Kati kwogerera mu fast forward. Kwogerera mu fast forward. Ngeni gwenze tonsobola. Ebyo byoliko n'okusaaga osaaga nja kukulya. Nze nkubuulira. Yakagamba ajja kukalya kalimba. Tojja kundya. Okulekana kuno kwe kunsenyenza n'okugalekana kali. Talina muzimu gwe yali alabye gulina kalaakya nga guno. Omuzimu gulina akalaakya. Nantalabika ng'omuzimu ogwa kalaakya. Netudde wa pastor ali mu counseling. Nalabye olina ekizibu. Mukama Katonda yandaze ekizibu. Kankusomera olunyiriri lwa Luka essula ey'omwenda akanyiriri ka 10. Agamba nti bonna baatondebwa okuzaala era balifuna essente, buli omu alina obugabane. Tewaliwo muntu mukolimire, oyo yenna omwavu ku nsi yali yeeretera obwavu. Efirimu egenda maaso. Ndaba ogezaako okunoonya abawala obagambako bakudduka bakweyana. Genda osome olunyiriri olwo. Pasito ono Katonda amwogereramu nnyo.
Katonda amulagawo gwe ekizibu ky'olina olunyiriri lw'olina okusoma ogende olabika okuba nti ofuna omukisa. Buna agenda okutuuka nga lumu okitobba ojja kuba osumuluddwa. Haleluya. Lumu okitobba ajja kuba musumulule. Yegenda maaso buli omu ayogerayo ekizibu kye. Ye King Derek akwereza nga Reverend Bairo. Naye nze pasita nga nalukuka naye obulokole tebulina kyebungasizza. Ebyange byonna Yesu bwe yagenda yabitwala ku musaalaba nze gwe bajja kiki. Ayi Mukama Katonda we mutonzi w'eggulu era yasindika omwana w'omu Yesu Kristo kibooko zonna ze baamukuba kwali kufiirira bibi by'abadduba n'aboonoonyi ngaki boonona ku makya mututu n'olweggula Mukama na sumulula sumulula olyose nojja eyo ne tuvaayo. Waliwo eyalemereddwa omuzimu gwafuuse omuzimu. Toningiza obwo obulevu ngenda bukumamu omuliro. Ate ngenda kuletera bakubi ba kiboko bagenda kupa kiboko n'amayembe bagenda kudduka mayembe kunziruka. Efirimu egenda maaso yeddamulira Musa oligino ne Musa omulogo ono nga musezi njagala olabe bulijjo booli obalya abamu nkulengera obalya bateera nyini abamu bafumba mu ngeri ya rayisi n'owafuma n'otabateekamu na munnyo. Leero nguddeko otomedde nze gw'oliko siri mwangu siriibwa wamanyi wagenza okunsalira amayembe gembadde nago owedde. Mutaka yasooka n'antunula tunula n'alaba ebintu nga biringa ebyonoonese. Efirimu egenda mu maaso yalaba ebintu nga biringa ebyonoonese. Efirimu egenda mu maaso. Kanve wano kanve wano kanve wano sijja kusobola kano tekajja soboka. Owooza osamira lubaale kumpotta bantu leero ogudde ku kyokya tojja kuddamu kwebaka obulamu bwonna. Nitudde wa musumba goba sitaani eri muno oba otya mu bulokole yamukuba amaanyi ga Yesu mwoyo mutukuvu abanga atamidde bakuba amaanyi ga mwoyo mutukuvu. Somulula somulula vaamu towa omubiri guno vaayo situka vaayo vaayo. Neno sitaani ziba za mputu gwate baziboggolera boggolezi nga ayita emmotoka ezigenda emukono. Katonda woto baagiboggolera sitaani n'ebwaka n'emalamu omusubi. Egenda maaso. Bamutuma emitwalo 5 ekikolego kino ke bakikanzeemu tozireete kale bamugamba otaleeta mitwalo 5 tujja kuddiza ekikolego kyo. Tuddako ewa detective Natsali yana buli wayo oliwa kati ajja anoonya munne uwe yobadde ki nagambye beera sitede toli kiriya kwini olaba ontomedde kwini naye kate essimu yange ojabye ebizu byeyongedde okujja katonja byamabeere kwini ale ekyo kibadde kijja kikuddusa olina kyofunye ku musamizi oyo gwe tunoonya. Kati omusamizi ono baagala bamugweko naye nga tamanyi era bamunyweze amayembe nga geebase bamukube kibooko za poliisi ajja ziwulira amuguddemu amukanze eriyo naye bamunoonyeza abuze eriyo naye bamunoonyeza abuze omusamize bagenda mujjawa
naye no sebo omukazi takyatya musamiza amunoonya alinga anoonya empiso. Omudwali bamusazeeko omupeto twakuba ekiwase tukiraba naye musamiza. Egenda mu maaso firimu. Ne tuddewo Musumba. Musumba nze embeera ensobedde. Abalenzi tebakyaŋŋambako Musumba. Bannange nze newankubadde abantu bagamba ndi mukulu bana emyaka 49 si mingi. Nange nkyalina okuleka ninkuba ku balenzi. Musumba bansalire ku magezi. Ngwe naye bwonga bwenza ate. Oli myaka gy'abamaama beereko ofumbira abaana. Ngwe Musumba. Musumba nyamba kuba naye emmindi nginywedde terina kyennyambye. Wange. Musumba baako engeri gy'onnyamba naye ndi bubi munnange taasa Musumba. Engeri gy'oli nti osumba ndiga zonna tuba tuli awo. Ekyaki okufuukidde omukazi waffe tukyavaako gwe nnyabo naawe mutambule mu nviiri. Nvaako Musumba nvaako ndeka gwe ssebo nvaako. Tugenda maaso. Mu nviiri mutambule mugende. Ssebo njagala okumanya ekkanisa ogifudde omukazi. Ebintu bitabuse. Musumba mukazi wa mulumbye. Sebo osula mu kanisa obeera mu kanisa okansalinga mu kanisa oli mukulunda mu kanisa endigazo sebo. Wakato kyaddirako ddala sebo nze wanteeka wakambeera eri wateekayo kufulu. Ng'ate omusajja bwe wasa omukazi waliwo omukazi sajja bamukuta amataayi. Kakkana nkoye okubeera. Nze by'okuddawo okumbuzaabuza yitawo. Bino bya Yesu muteeke ebbali osooka oyitewo ewaka. Katonda yagamba muzaale mwale. Ate engeri erimu ey'okutuuka eri Katonda obulungi kwagalana. Obasa ekyo kiggwere wano. Mukazi si bayala kuteeka mbungoye eri. Obuzibu buvudde lwakuba omusajja ono Musumba takyafa ku mirimu gye. Ekufulu tekyasumulula. Ekufulu tebakyagifaako. Sebo wajja nze nonteeka erimba ekufulu gwe bisumuluzodde eno. Ekufulu ebeere nga ndookinge buli kaseera. Ekyo sijja kigenderako. Bw'oba olemye nga tojja waka kumpa mukwano ng'omukyala tonfaako emmere egifumba n'enjendira osula eno kireka wafuna oba n'endiga kati zotabaliramu mukyala tombulira wano nange nze njogera kumande oba ku kyaki okuva Mande mpaka Balaza aba ku kanisa balinayo simanyi morning blessing simanyi lankyawa kati balina okusaba okukya taategeerekeka ne Bayibuli kwetayogerako. Ebyo bawandeeta kunteeka wakasebo kummalako mirembe nze sijja kaddiira awo ŋŋaanyi kiggwa kati jamu engoye. Mbadde manye kyaki eba ya Yesu. Ate omukyala seba yala kigwere mu kyaki. Kati okusinzira omusajja ono bwe yawasibwa ekkanisa n'emuwasa asazeewo lava agiteeke wano. Ate oba kyaki yakuwasa nange sijja bikkiriza gwe ne nnyumba ya Mukama oyo olabalo ogenda okudda eno yalemereddwa okulya omulambo gumusekeredde era nadduka. Twagala tumenye luddawa gye biggweera ne firimu yaffe eno gye tulaba emanyikiddwa nga Kittabakyala yagezaako kunoonya eddagala. Njakuloga nange sisaaga. Njakuloga nange sisaaga. Tojja kungumanyira. Omulogo n'atandika okukola engeri yonna endala ey'enjawulo asobole okulabika nti yagonza omuzimu guno. Omulogo giwunye gumubye engalike. Omuzimu gwamukuba engalike. Waliwo emizimu egitawena guno gumugaye tojja kunzanyirako. Wowe mama yaye wowe yaye mama yaye Musumba Yesu de kutaka ndeka nawe serina manyi. Yesu tajja. Yesu waba augo bakuba tajja. Naddala nga bakuba bamukubira nsonga. Ngenda kukuba nkusotte nkuyuze
okitegeremu omusera nange sagala kumanya ebyawakambikoye efirimu yino egenda maaso ebya kyaki mbikoye omusumba afuuza omusumba nange niroka mbiko nange muwayi gwewampasa kunteeka waka ja bikkiriza sijja era teri kansoli kati kansoli omukazi atamye olikisajjasajja kitategerekeka nja kisamba oba tolina bisumuluzo ŋŋamba nonye gye ntwala kufulu zange balaba nazisumulula gulabe ogusiru guno ogusajja ogutategeera bayibuli gyosoma gyosiba mugo wagisookamu oyagala kuŋŋamba bayibuli go wagisookamu ne yesu atawandiika bayibuli yalina essaawa zasomesezaako naye naafuna engeri gye yeddaabulula ate njana gulinnya mu bulagongosi gulinnya enkwawa zino otta omuweereza nyabo oli kumuweereza gw'olinyirira sinnakumaliriza tereera bannange tokuba musumba gw'olindiga olindiga nze ndi mukazi we nja kukuba bannange muntaase ono omusajja seba ali eno ali mu bayibuli yokka jangu mumpe mumalemu akabanzi tereze twe banega mujja kuyamba mukazi ata pasita bamutta pasita bannange muka pasita oba mukyoli baba n'amaanyi abo owaayo ekikyate oyo mbadde njagala mutta nedda katonda yagaana okutta nja mwongera mumunyweze temumuta anjuyiza munkwate kanjuyiza nnyo. This was really a massive kuyoya. She used me that much. Kino sikyabwe enkanya kati ate mumutadde mumunteredde munzijeko entalumba ogenda okuddewo omulogo avulula azza bwenkulumu sebo n'abasazi bakola loosi emirambo bagikyusa ne bagitwala mu bbucya ne gigaana okugirya kati waliwo omulambo ogutaamye wowe maama kuno ekuba kambira gukambagga wowe awulira omulambo gukambagga akonno kali ku mansita era tuterera tudda bwe tubadde tukyagenda maaso ne firimu eno kyetunoonya kwe kumanya ludda gye biggwera ne sinema akawungewunge nikamuvaamu omulogo ebyo byongedde okwonooneka efirimu eno ludda gye biggwera twaga tumanye gye biggwera twadda ku kyaki pasita naye ali mu birowoozo pasita ebizibu bimulinga ebizibu tugenda maaso kakati onazewa pasita wala pasita amuyambe era akoze ebikolobero bingi yekyobe Edward Original Names omuvubuka ono gwe tulaba ye muvubuka gwe twalengera nga bali mmuluka balina omulago bawamba ebiseera ebisinga buli wokola ekikolobero kirina engeri gyekifuuka omugugu ogw'ekibi ku bigabigabyo era okyetikira akabanga naye owulira nga kikumenya ate n'owulira nga oyagala kwetikkula kuba omuntu yenna emirembe gimuggwako buli wabeera nga talina mirembe. Efirimu yaffe egenda mu maaso ayagala bikendi anoonya engeri pasita gyamusabirako era ebibi ebimuliko bibe nga bimuvaako kubanga Katonda yagamba siwali kibi kinene gyali yamanye engeri gyasonyiwa mu mbeera yonna obaako engeri gyoweenenyeza Mukama
Efirimu egenda maaso. Omukogo nabagwagala baali baagala gwa mwana muwala agende maaso ayogera ebyo bibi bye yazze akola. Pasita yasooka namubuuza akola bibi ki. Kati pasita kyamala enviiri ku mutwe. Omanye omuntu okutandika ng'asaaga. Pasita ali amanyi nti ono mubibi yakola byebino ababbi b'obusimu weenenya obusimu bwe wakabba kumba ono yeenenya bya mutwe. Sajja asooka n'atuma omuntu ekitundu ky'omuntu ne tumutwalira entumbwe n'agamba yayagala mutwe. Ne tumutwalira omutwe ogumu naye kale mu kukwata ono olulimi lwali lugize nga luba lusse nate lwaleetaaga omutwe omulala. Tugenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Jeje ebyokulya ebiringira bikolerera. Afuuka omanina. Bitalo sirige fuwa. Omuntu gwe yasalako omutwe essabo yali eddiza. Era kati ogenda okwetegereza omutwe gwegulamula essabo ekinankani kyali eddiza. Kati n'afuuka muddu ate nga yali nannyini lyo yeddamulira Musa. Eno waliwo ali mu kwenenya eri waliwo essabo eriwambiddwa omuzimu. Saddaaka yeddiza essabo. abamunyambyeko buyambi nayo egenda maaso. Kati mbadde mbuuza pasita wagamba Katonda byonna bingi byasonyiwa n'omuntu eyatta omuntu bamusonyiwa. Nyinza okusonyibwa nga natta muntu naye waawo nagikola saagala bandoge banoonyesa eddogo. Ayagala bikendi naye obulamu bwe butereera asobole okuba n'emirembe waleme kubaawo kizibu kyonna kimutambulirako. Eddemu nkuba nanoonyeza obuyambi. Pasita njagala kulabika nti ntaasibwa nsumululwe. Kintu ekyo Pasita njagala na bikendi nsumululwa. baleme kunkwata sobole okubeera mu bulamu nange nga sinoonyezebwa. Eno omuzimu guno kaakati gwe gunanyini ssabo. Omuzimu gwe gunanyini ssabo. Gwe gunanyini mayembe gonna. Kyova olaba ono yaleetanga akambe ayagala okukolwa atya ne gumugamba osaaga. Era gwafundikira ng'essabo gulyeddiza ng'ate ono afuuse muweereza muliyo. Nagamba obuweereza buli mirundi ebiri. Obuweereza is to minister. Naye buli obeera ng'oweereza waliwo abaweereza mu kizikiza n'abo abaweereza ate sayidi y'ekitangaala. Sebo n'abakozi b'omusabo n'obwo bubeera buweereza bulala. Efirimu egenda maaso. Sente bazikuwa. Pasita abuuza ali mu kizibu. Esente ez'okutta abantu muzijjayo nti ye. Agenda maaso n'alaga engeri gye bakwatamu abantu bano ali mu kwenenya. Kati akoye okulabika nti obulamu bwe butambulira mu matigga. Efirimu egenda maaso. So kati obulamu bwe butambulira mu matigga. ekisa kya Katonda kirabe. Njagala olabe. Preaching the gospel of grace is bringing us issue. So tuyina okubika ekibi ku kibi. Kati bamanyi kye bayinza kukola. Ebiseera ebisinga oyinza okwesanga nga siwali kibi kimalawo kibi. Naye kiki oyinza okukola okulabika nti omuntu ng'oyo omusabira era okutaasibwa. Waliwo omulimu omulungi ogulina okukolebwa gwe guliwa.
okulabika ndi omuntu oyo toddira kibi ku kibika na kibi kuba ebibi ebibiri bw'obigatta ate bivaamu ogubi ogunene ebibi ebibiri bw'obigatta muvaamu ogubi ogunene tugenda maaso ogenda okwetegereza akayamba yatoka ekyanze kaagala kunywa ku musaayi abantu abamu bagenda ne bakola ebintu ne bibafuukira goziriini kati ogenda okwetegereza ekintu kitabuse ndeetera omusaayi gwa mbuzi ndisigunywa kaguzize kaagala gw'abantu mulimu emizimu emibi ne gugamba gwagala kunywa ku musaayi gwa muntu naye nga gwe si gwe guba gugenda okunywa oluusi guba gwagala okola ebibi okwatibwe ng'oli mu bibi okola olyoka ofunibwe bekikwatako okalengera ekatunula okalengera bekatunula efirimu egenda mu maaso kalimu obuberenge kalimu obuberenge mutwe gwe gwasigala kakambwe bitya olaba egenda maaso Longe ekyo okusaba otabange efirimu egenda maaso ennaku 12 okusula nga nsiiba nga sinywa nga sirya Katonda okukolera ekintu ekyo efirimu egenda maaso ekyenalyawo kati njenona kujjana sirina wadde bajja ne banzira okunfuna kyoliire nsumba naawe sagala kunsiba sagala abantu alemikomera wadde n'akatininaaka pasita yamugamba ekintu kimu olina okusiiba nga bw'osaba Katonda akuyambe ate okkirize poliisi ekubemu emigo gyayo then osabe n'omulamuzi akusonyiwe ogenda otya omulamuzi n'omugani natta bansonyiwe kyekirungi kye basobola okukola kyokka efirimu yaffe egenda mu maaso kati ogenda okudda ewa Nats Ariana yategedde omusajja gwe banoonya mu lugo mulina okuba nga nammwe mulinamu kumanya ag'enjawulo kati ayinamu ejjembe lye naye likolera mu bibuno asooka likuuta mu bibuno ejjembe baasi era nga mu bbeere waalisigamya tukwate wano baagala kukwata musajja ono omulugo omutemu oyo nze nkugambye tofaayo amayembe nange nnina ekitegeeza poliisi bwe beegula ebyokulwanyisanga emmundu okulayika ndi bateeka amateeka mu nkola n'ebiragiro balina okumanya nti n'ejjembe kyakulwanyisa era kirina okukozesebwa nga ojjawo bumenyi bw'amateeka kati gwe guma twende huko sasa tutafuta yeye kama yanataka kuta mtu hapo tutalija yeye tutatoleke tutapeleke kwa popi atalia uwinze bali ne jembe polisi y'ejjembe filimu yino polisi y'ejjembe wanono olugero lutandika butandisi naye mukimanye ndi Katonda abaagala nnyo tugenda tandikirawo n'ekitundu ekiddako tubaye tulaba ekitabakazi linga agamba not my head mwenna abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo yatendekebwa King Derek era Ayman Medi ye screen play wa firimu eno tugenda kupata mu kitundu ekyokubiri okumanya ow'amayembe oba yakwatibwa oba si yakwatibwa